Sabbiiti eyise omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'abikira eggwanga fa kwe yabadde omukulembeze w'ekikolo eggwanga olukulu Jacob Oulanya. Abamu ku abo abaagenda emitala w'amayanja okulaba ku Jacob Oulanya nga tannaba kussa mu kago gw'enkomerero mwe mwali omumyuka w'omukulembeze w'ekikolo eggwanga Anita Mongo, munnakibiina kya DP era ssenkagale waakyo Norbert Mao, Ssabalamuzi w'ennyaffe Uganda Alfonse Owiny Dollo be bamu ku abo baagendayo. Bwe baavaayo badda kuno era nabo ne beeyunga ku bannayuganda abalala abaalaga okunyolwa olw'okuvaawo kwa Jacob Oulanya, nga abamu ku bakungubazi ne Ssabalamuzi w'ennyaffe Uganda yeetaba ku bakungubazi abalala mu maka ge yabadde omukulembeze w'ekikolo eggwanga olukulu Jacob Oulanya, era n'alaga okwennyamira olw'abannansi abatali bamu abaavaayo ne balaga obutali bumativu olw'okutwala Jacob Oulanya ebweru okufuna obujjanjabi. Ono yavaayo n'ategeeza nti waliwo n'abakulembeze ab'ennono abatali bamu abaatwalibwa ebweru okufuna obujjanjabi, wabula nga kino kyo bannansi tebaakitwala nga nsonga era tebaalaga butali bumativu. Fellow Ugandans holding placards, Oulanya go back home, that this dying man should go back home, that they've spent taxpayers' money to charter a plane to take Oulanya to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Ono oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino abantu bangi nnyo baamwambalira era nekimuweereriza okwetonda ng'awandiisa ebbaluwa olw'ebyo n'ebyaliwo. Olunaku olwaleero azzeemu n'akituukiriza bw'akyaddeko embuga okwetondera nnyinimu, era nga wano Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ali wamu n'abamyuka be bamwaniriza. Ono oluvannyuma lw'okwanirizibwa beefumbye akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era nga katutte ebbanga. Oluvannyuma bavuddeyo ne bayogerako ne bannamawulire ku biki bye batuuseeko mu nsinkano gye babaddemu etakkiriziddwa mu bannamawulire. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'atendereza okwewaayo okukoleddwa Ssabalamuzi w'ennyaffe Uganda okwemenya olw'ebyo ebitaatambula bulungi. Emirundi mingi tusobya mu bye tukola kuba mu neeyisa yaffe oba mu bye twogera, naye si kya bulijjo omuntu okuvaayo n'agamba bane nasobeza nakitegedde era kyabadde si kirungi. Kyetaaga obuvumu bungi okukola ekyo. Awo nno ssebo tukwebaza okubeera omusajja omuvumu, n'ovaayo n'ojja nga bw'otubuulidde wano, ndowooza nti kirimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Era asabye bannayuganda okwerabira ebyo ebitaagenda bulungi mu bigambo bya Ssabalamuzi, era n'asaba bannansi bonna okusonyiwagana. Obwavu mu Buganda bwe buli obwavu gye buli mwakyoli. Ebyenjigiriza mwakyoli byetaaga okunywezebwa ne mu Buganda byetaaga okunywezebwa. Eddagala mu malwaliro mwakyoli teririiyo ne mu Buganda teririiyo. N'ebintu ebirala bingi. Abakyoli bawasiza mu Buganda naffe tuwasiza mwakyoli. Tusuubulagana. Awo nno bye tubatulowoozaako okusinga. Abantu omukulu bazze nabo bantu bakulu nnyo babuvunaanyizibwa nga be mubalaba. N'olwekyo tutambire mu mwoyo ogwo, tunyweze obumu bw'abakyoli n'Abaganda, naye tunyweze n'obumu bw'Abannayuganda bonna. Mu nsonga y'emu akoonyeeko n'ekyeyabadde omukulembeze w'ekikolo eggwanga olukulu Jacob Oulanya, era n'agamba nti wano ebigambo ebirungi ssaako n'ebyo byabadde alwanirira bisaanidde okuba nga bimugoberera. Twagala tusigale nga tussa ekitiibwa mu mukubiriza lwa Paalamenti Jacob Oulanya agenda okuziikibwa Ssabbiiti ejja. Mbasaba tukuume ekitiibwa kye. Mbasaba tulowooze ku baana be n'ab'enju ye. Kitaawe gy'ali musajja mukulu afiiriddwa omwana. Myaka 56, myaka si mingi. Ate omwana amufuddeko abadde n'obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu ggwanga, naye abaana bo bato. Ye Ssabalamuzi Alfonse Owiny Dollo avuddeyo n'asiima ensinkano eno era n'ebyo ebigivuddemu. Put aside and behind us the things
that will put us apart and dwell on the huge common interest, common purpose that bring us together. I would like to report that this meeting was meaningful. Ono ategeeza nti okukkiriza okutuukiddwako kulaze ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwe ssaako n'eggwanga lyonna. Demonstrated and displayed outstanding ability, maturity, and conciliatory stance. And this was the lever that brought us here today. After this, we are better persons, all of us. Ono era agambye nti obukuubagano obaddewo wakati we n'obwakabaka bwa Buganda buweddewo era nti bannayuganda basaanidde okutabagana singa wabeerawo obutakwatagana obubaluseewo mu mbeera yonna. Ono awerekeddwako bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo naddala ekibiina ekitaba amadiini mu nnyaffe Uganda ekya Inter-Religious Council of Uganda eyaliko omukulembeze w'ekibiina kya UPC Olala Otuno n'abakungu abalala mu nsinkano eno era mubaddemu abakungu abatali bamu mu gavumenti ya Beene nga muno mubaddemu baminisita bannamateeka n'abantu abalala. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.